Ani agambo Allah tayagala mukwano. Bannange ne tukiza mu luzungu God is love. Okitegeera. Era nze ogumulaba jjana yange nagikolerera dda byenkola bye bituufu bannange sakala mbalimbe. Byenkola bye bituufu. Omukwano ogwo. Teguyinaamu kikyamu kyonna. Love is beautiful bannange. Naye ng'ate ensonga z'obufumbo mukwano zivangamu. Nwanye n'omwami wange enkya mukwano gwange nga gwe yabadde ngamba nti mubi ate gwe tulabisa nti totwagaliza okitegeera obufumbo bwe butyo naye ng'ate nvumirira ekyokukuba nayagalanga nnyo okulaba famire ye eri ewamu nga nze maama taata ali wali ndabirira abaana kuba saakifuna nze I didn't get to see my dad. Simanyi na bwafaanana ne ojja n'ongamba gwe taata wange ngamba wangi taata nsanyusa okulaba naye olutuuka ng'asisimuka munange oli otya obugere buli butya okoze otya bulira abafaya dansa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeri munange ogamba otya mbadde nnyina okujja oyo mwana akuba biki byosinga okwagala ku fire Winnie is herself. Winnie. Tarimu filter yonna yo Winnie. Okitegeera she's real. She's amazing. She has amazing talents. Winnie is amazing. She's extraordinary. Era nsanyusa nnyo ne ngamba nnyina okujja wano. Munnaffe omu gwetwandibadde tutwala nti n'omuyimbi mu Uganda Spice Diana yavaayo n'akola statement ng'agamba nti abayimbi b'e Uganda tebasapootinga abayimbi bannaabwe kino kyogerako kinako kisinziira mulimu support ey'oku kamera nemba mune support ey'omunda okitegeera naye nga nze kyemmanyi bambi tufuba kubanga entalo ziba zaaliwo okweddako nsuubira nti omujiji guno omupya n'abantu abazze temuli mu nnyonta abantu balina one love era kyensuubira nti mu maaso awo mu myaka ng'ebiri oba esatu mujja kukyewuunya bajja kuba kimu abayimbi b'e Uganda. Obadde osuubira Winnie Majo okukimeekinga bw'ati kuba abasinga bamulifaalinga ng'omuyimbi asinga empisa mu industry. Winnie mbadde musuubira okukikuba nze neesunze tubadde ku ssimu ne Juliana tunga tugende fire nga towereza obuliro buno bwa emoji tunga tugende mu fire baby. I knew she was gonna make it. Winnie wakabi bannange mukirize ate naye muntu wabalina wasobeza she's human okitegeera ate ta pretending yoyo Winnie omukyankana yakuweerawo akuwa okitegeera and that's what I like about her. She's pretending baba nyiza waba happy so eno support jafunye she's worth it kimugwana and all the years jabadde nga takola concert mpuliranga kimugwana bambi era I know ali musanyufu kubanga Winnie akikubye simanyi bw'okirabye but akikubye and I'm so happy for her. Uganda music industry ekigiremesezza okukula kuba nti n'abantu tebeeyagaliza abayimbi tebeeyagaliza kino kyogerako bane sisobola kwogerera muntu mulala naye nga nze Rema nze nsapootinga era njagaliza abalala abayimbi abalala oliwo abalina akantu kaleese niwaba tannangamba nti nteraayo nangiraako kola bwoti nze nkikola ku lwange because nkimanyi nti fena we need each other okitegeera bw'osapootinga munno enkyalulwo ate tukikola because of that nebunze buli wendaba nga abantu basanyufu there's new talent there's hot there's different things in the music industry nze kinsanyusa ng'omuntu so nze ku lwange simanyi balala naye nga nze ku lwange I do support and I do believe nti mu myaka awo maaso egiddirira mujja kulaba nga music industry etayokayoka. Away from music, oli mukyala muzadde muyimbi I respect era tukwagala nnyo. Naye waliwo omuze oguze era naddala mu bayimbi abasajja bakuba abakyala abasajja abayimbi bakuba abakyala baabwe kino kyogerako kati awo oyingiridde maka ga mulala olaba ebintu by'amaka gano obivangamu n'oleka abaagalana ne beesootenga okusookera ddala siwagira mwami kuba mukyala sikiwagira era nkivumirira naye ng'ate ensonga z'obufumbo mukwano zivangamu nwanye n'omwami wange enkya mukwano gwange nga gwe yabadde ngamba nti mubi
ate gwe tulabisa nti totwagaliza okitegeera obufumbo bwe butyo naye nga ate envumirira ekyokukuba tokuba mukyala mutuule mwogere fena tuli bantu mutuule mwogere mu ensonga muzisortinge naye nga ate ebyabafumbo tobiyingirira nnyo balwana leero in fact bamala essaawa ng'emu baba kwekuba ssaawa emu the next minute bali mu kisenge darling ndabika nga alwana dia choka baby wanje nkole eki kanino kambabuulire nze okula kwange nali simanyi nti ndifuuka remono naye nga nze kyensabirira ng'egisaakula nti nyina family mulimu maama ne taata nga nze kyensabirira mberekawo mu family taata onziza mabega munange ndeka ebyo bireke naye nga nze ekiroto kyange is to have a perfect family. Yes, nebaza Katonda yanfuula Rema naye nze okukula kwange kwonna nayagalanga nnyo okulaba family yeri ewamu nga nze maama taata ali wali ndabirira abaana kuba saakifuna nze I didn't get to see my dad. Simanyi na bwafaanana naye ojja nongamba gwe taata wange ngamba wangi taata nsanyisa okulaba kuba saamulabako nakitegeera kamama wange n'abeera nnyo musingo life naabona kati nze nenkula nga njagala ndabeko taata ali wano maama ali wano abaana bazannya nga kyenjagala okukola so emulaba neekubidde mu bufumbo mundeeke munnange nze kyekirooto kyange munnange kimpa essanyu ate munnaye bwe nfa nadda buno obulamu bwa Rema nyekyayagala okukola nja kufaano nga sikoze ekirooto kyange ekyokubeera nti ndaba family entereevu. That's what I want. Bino byekuba muyimbi nyimba naye bigenda kukyanga siri muyimbi okitegeera naye family behind me. I have a loving family. That's all that matters to me, by the way. Nze mbabuulire it gets me even to be very comfortable kubanga manyi I have family. Nze family is all that matters. Bino mbikola mbyebaliza Katonda naye family nkiwe ekitiibwa. Ebiriwa byonna dia bakutisayizinga nga bagamba nti naye Rema mukyala musiraamu naye ekintu ky'omukwana ayinenge gyakiragira ani agamba Allah tayagala mukwano bannange ne tukiza mu luzungu God is love okitegeera era nze gwe mulaba jjana yange nagikolerera dda byenkola bye bituufu bannange sakala mbalimbe byenkola bye bituufu omukwano ogwo teguyinaamu kikyamu kyonna. Love is beautiful bannange omukwano mulungi buli omu agwagala teri atayagala mukwano okitegeera buli omu ayagala abeereko n'omuntu amwagala amusuusuuta munange olyota essaawa eno nze mu fire concert eri mu VIP kati obugere bunnuma bwenzirayo mwami Ssebunyanga munange ovuddeyo obugere buli butya oyimirize nnyo mu fire concert ye leero ng'otambudde weka omukulu omulese omukulu enkyalina okukola kati nga munaye taata weewummulire saagala ba patient bagambe nti dokita ajja mu ddwaliro n'asumagira era mulese naye olutuuka ng'asisimuka munange oli otya obugere buli butya okoze otya obalese bali batya teri atakyagala kankubuulira omukwano gonyoma naye kirabika ng'omusajja akwagala ennyo naye bino by'ozungamu ndonga ekiro tanyiiga mb'okuzunga yanzikiriza